Ono ye muvubuka Pato eyasooka okukwatibwa nga kigambibwa mbu ye yali akuliddemu ekyokuwamba n'okutta Susan Magala. Mwabadde mumumbuuza nnyo nti nga temwamulabe ku musango guno. Kati kankubuulire Pato ono yajja atya okuyingira mu musango guno, yakwatibwa atya, ate yagufulumamu atya nga tewali musango gumuguddwako, newankubadde nga mu kusooka lirinnya eryasooka okuwulikika. Pato ono amanya g'amatuufu ye Patrick Kasaija aka Pato yali socialite mu Kampala no mujjukira ebiseera bye ebyo 2010 era be bavubuka baberanga South Africa bwe bayita basangoma baani ababeranga ne sente nyinyi nga bavuga amamotoka wano galiko mannya gaabwe biki mu Kampala. Kati Pato bwayingirira mu musango guno nga bamaze okutta Magala, omulambo gwe nga baguzudde ekigo ng'ennaku z'omwezi 27 Februari wa 2018, poliisi yatandikirawo omuyiggo ogw'okunoonya omuntu oba abantu abali emabega w'okuwamba n'okutta Susan Magala wakati mu kusaba famire ye ssente. Kaakati tuba tuyingira March, amawulire ne gajja nti eyakuliramu kino ye Pato goyinza okuyita Patrick Kasaija. Kati yakiyingiramu atya? Kati wano owuliriza bulungi. Abasajja bano abawamba Susan Magala bwe baali bakuba amasimu nga basaba famire ye ssente, bakozesanga erinnya lya Patrick Kasaija. Simanyi ngeri gye baalifunamu naye lye bakozesanga. Jjukira ye Pato ge mannya g'amatuufu. Kati newe baali babalagira okuteeka ssente busabala gye baaziteeka ransom, na wonna gye baali babalagirira bo baalaganga nti agenda okuzipiikingawo bamuyita Patrick Kasaija. Kati kino ne kimuteekamu musajja wattu direct. Ekyokubiri, inga ennaku yafuluma Uganda ng'agende South Africa, yayitira wansi ku ttaka n'ayita Botswana wangadde South Africa. Wabula yafuluma ng'ennaku z'omwezi 25 Februari 2018. Kyokka eggulo limu ng'ennaku z'omwezi 24 a day before lwe lunaku famire ya Magala lwe yali ekutte ssente obukadde 7 emitwalo 2 ejja dola ne baziwa bana baali bawambye, kati nga biringa ng'ebikwatagana. Ekyokusatu, baamukwata ne passport 2 nga zikyusa amannya naye nga zonna zize, ng'emu aliko Patrick Agaba ng'endala eriko Patrick Kasaija. Kati wano ne byongera okukakasa abasajja nti alayika yali alina byakweka mu movements ze naddala ku cross borders. Ekyokuna, yali bana bavubuka abato naye nga balina ssente nnyingi ze basaasaanya mu Kampala, naye nga n'emirimu gyabwe emituufu gye bakola tegimanyikiddwa. Kati bino byonna bwe babigatta, of course kati omusango ne gumwetimba nga baba balina okusooka bamukwate annyonnyole. Kati bino bituuka mu matu ga President Museveni. Ngenda kukola video endala nkubulira lwaki President Museveni yali musaale nnyo musango guno, lwaki yagulimu nnyo. Eyo video yeddako. Wabula we gamutuukamu, actually yali ayina ne press briefing ne mukwano gwe Paul Kagame Entebbe mu State House. Amawulire gye gamusanga ennaku z'omwezi 7 ogwokusatu, n'akwata essimu n'agikubira President wa South Africa eyaliko ebiseera ebyo era nakati yaliko Cyril Ramaphosa. Kakati ne wano nawo kankunnyonnyolewo, waliwo abadde bagamba nti President yali Jacob Zuma mu 2018. Kituufu President yali Jacob Zuma, wabula spare awo wakati ate yakyuka n'abeera Cyril Ramaphosa. Bagenda okuwamba Susan Magala nga 7 Februari wali erungujja. Eyali President South Africa yali Jacob Zuma. Wabula wayitawo wiiki emu ng'ennaku z'omwezi 15 ono n'alekulira wakati mu pressure mubijjukira ebyaliyo nga bamugamba nguzi biki parliament n'etula n'emujjamu obwesige. N'alekulira nga 15. Jjukirawo awo ng'akyali mu busibe mukazi wattu. Kati enkeera nga 16 Cyril Ramaphosa ne bamulayiza nga president waaki wa South Africa. Kitegeeza mu March President agenda okukuba essimu nga Jacob Zuma si aliko nga kuliko Cyril Ramaphosa. Era n'amusaba Interpol ye Uganda ekolagane ne Interpol ye South Africa basobole okukwata omuvubuka oyo bamuleete. Era ng'ennaku z'omwezi 25 March omuvubuka oyo bamukwatire South Africa. Wabula yamalayo omwaka mulamba nga tebannamuzza wano, kubanga yali yateekayo okusaba kwe mu mateeka ng'asaba baleke kumuzza wano. Kosi yali ataddemu ebintu bingi nnyo. So kati process eyo, kubanga omuntu okumuextracting okumujja mu nsi endala okumuleeta okumuwozesa na biki, process eyo mpanvu si kyangu. Okitegeera diplomatic gundi awo agreements ezibeera awo mpitirivu nnyo okutaputa amateeka. Kati ye yasaba yeri n'agamba tebamuzza wano biki. Wabula after some time nga
enaku z'omwezi 15 May 2019 najjayo kiche yali asabye nakkiriza ajje yeewozeeko kubanga ye yali agamba nti ali innocent talina musango bamuwayiriza ajja atereze erinnya lye kati Pato nga 15 May n'alinnya ku ttaka lya Uganda okujja okuwoza ku musango gw'okutta Susan Magala. Era yaliko omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo gwe bayita Fred Enanga yavaayo n'akola press conference n'alaga nga bw'atuuse wano era bagenda tandika okumutwala mu trial awoze ku misango gy'okuwamba n'okutta Susan Magala. Era bamutuukiza ku Special Investigations Division ekireka SID n'agenda n'akola statement olw'emisango ne gitandika. Wabula after 5 years mu 2023 October ennaku z'omwezi 13 eyali DPP oba Director of Public Prosecutions ye Honorable Lady Justice Jane Francis Abodo ebiseera ebyo kati saawa eno ye principal judge n'alagira musajja ono emisango gimugibweko kubanga emyaka 5 gye baamalanga banoonyereza balemu okufuna akakwate konna akamulikinga ku butemu obwo era ne bakizuula nti bali baakozesa bukozesa linnya lye ne coincidence nga wembi kunnyonnyodde nti ate bwe budde bwe yafulumiramu ate alina ssente nnyingi ate tebamanyi gyazijja ate ge mannya ge bakozesa ate passport alina bbiri naye zikyusakyusa amannya kati ne bibeera suspicious naye emyaka 5 gye baanoonyereza bagenda okukizuula nga Pato talina musango era ne bamwejjeereza n'atambula nga Freeman. Essaawa eno simanyi bulungi waali naye bagamba nti yali alina amake makindo bana kati akyagayina alina n'amake South Africa eyo nga diringira mu bintu bya real estate n'ebirala nti engeri kali Freeman emirimu gyagikola mpola mpola abeera mu bwaddayo bwato naye yava mu bintu bya socialite biri bye yalimu kubanga emyaka egyo 5 yina ndowooza byamuyigiriza bingi. Oye Pato naye njagadde mukuweeko nkyakuwa video nnyingi nnyo ku Susan Magala. Kanjogere ku balongo bano mubadde mwebuuza abasinga nti abalongo bano nga bato nnyo okubeera mu musango guno. Musango gwaddizibwa emyaka 8 emabega. Mubadde buli omu nga alina emyaka gy'abawa nga bw'otolako emyaka 8 okusinziira ku myaka gye muzze mubawa nga baba balabika bato abamu nga baba balaga nti omusango gwabeera baba na 12 14 kati nga beebuuza abaana bano baakola ki. Ekirala nga bala beebuuza bazze nga bawa obujulizi video zibadde zitambuleza Nakandi oli omukyala Hajara n'abalala nga boogera oli yakola ki naye nga amanya g'abana abaana tegalina we galabikira kati abantu nga beebuuza bo baakola ki baba bambazza kyambaze. Kati kankubulire ku balongo bano. Abalongo bano omu ye Waswa Hussein omulala ye Kato Hassan Miro. Ekintu ky'emyaka kyabazuzumbya nnyo ne wakati mu due process y'okuwuliriza omusango guno. Omuntu abadde a defense lawyer w'abantu bano omwenda ye Richard Kumbuga era ye yali defense lawyer w'Okero era nga omwamula we yali awolereza Okero era ne bano yabadde abawolereza yabadde akulira ttiimu ebawolereza. Ekintu ky'emyaka gy'abaana babiri yakyesigamako nnyo ng'alaga nti bato kyokka nga ne side ya prosecution oba eya state nga yegamba nti baana bakulu era we baddiza omusango mu 2018 baali bakulu. Kati wano we wali obuzibu buli omu okuprovinga kyayogera nga Kumbuga alina okuprovinga nti bato bwe baddiza omusango baali tebannaweza myaka 18 nga ne state erina okuprovinga nti bwe baddiza omusango baali basajja bakulu nga balina emyaka 18 oba okugisussaamu. Kakati Kumbuga ye yagamba nti abaana bano babazaala 2 era omu ku balongo n'aleeta ne birth certificate ngeri origino nga ntuufu ngeraga nti bamuzaala 2 ne bagamba kale. Kati side ya prosecute kati kiba kitegeeza omuntu gwe bazadde 2 mu 2018 abayina emyaka 16 kitegeeza abeera juvenile. Kati juvenile tebasobola kumuwesa mu kooti z'abantu bakulu. Juvenile tebamusingisa musango ne bamusalira kufa oba mayisa aba mwana muto balina gye babatwala mu rehabilitation z'abaana simanya komera lyabwe sima baliyita batya eri abaana abato gye babatwala tebabatta ate tebabasiba mayisa jasebera babera kubabuulirira bubuulirizi after some time ne babatta. Kati Kumbuga kye yali alwanako side ya prosecution yali ekulirwa omukyala gwe bayita Irene Nachimbugwe Sharifa Nalwanga ne Joseph Chomuhendo. Kati bonga balina okuprovinga nti abaana bano baali bakulu by the time we bakolera omusango guno. Ekimu ku be basinga okuyimirirako
bayita abannira ne babako obujulizi bwe baleeta nga bulaga nti abaana bano by 2018 bali bayina emyaka 22 nira yaleeta kyabano tebalina national ID wabula mu 2014 bali beewandiisaako okufuna national ID munira kati ebibakwatako be baawaayo bo bennyini baawandiika nti babazaala mu 1996 bo bennyini mu 2014 jukira omusango baguza 2018 naye mu 2014 bagenda munira yali mass gundi oje bateekawo abantu bewandiise bafune national ID ne beewandiisa bo bennyini nga balaga nti babazaala 96 bateeka ebibakwatako family zaabwe background lineage yaabwe jjajja baani nga mumanyi ng'omuntu anafuna national ID kati nira yabiproducinga ng'obujulizi kati ekyo bwe bakimala kooti neesaba abaana bano gye baasomera ku Old Kampala abaana bano baasomera ku Old Kampala paka senior 4 kooti neesaba aba Old Kampala baleete ebiwandiiko kwe baasabira ebifo biki bye bajjuzaamu kubanga ojjuzaamu wazaalibwa ddi biki ng'osaba ekifo kati Old Kampala egenda okuleeta ebikwata ku baana bano mwaka yivuze essomero nga kiraga nti bajjuzaamu nti babazaala 1996 omuntu gwe bazadde 1996 kitegeeza mu 2018 we baddiza omusango oba abayina emyaka 22 okitegeera nga bo bennyini be babijjuzaamu nga bikwatagana n'ebiri bye bajjuza mu nnira okitegeera bulungi era Old Kampala n'ebireeta n'ebiwa kkooti ne bamaa ne bawandiikira UNEB kubanga ku Old Kampala baatulirayo senior 4 era gye baakomamu abaana bano kati aba UNEB nabo ne bafulumya pasilipu zaabwe ne bye bajjuzaamu mu UNEB kubanga pasilipu ebeerako emyaka gyo ate era ng'otudde ebbanga ki kakati bano bigenda okufuluma UNEB egenda okuleeta ebibakwatako nga kiraga bajjuzaamu nti bwe baatulira UNEB baali balina emyaka 18 oza bagituula 2014 bwe baatulira senior 4 kati nga baliko pasilipu zaabwe nga ziriko 18 years 2014 kitegeeza 2018 ababa baali balina emyaka 22 era nga buli kimu kye bajjuzaamu kyonna kyali kikwatagana ne kye bajjuza mu nnira ne kye bajjuza ku Old Kampala kati wano side ya prosecution bwe yasinziira okulaga nti bano baali basajja bakulu era kati awo ne baba trying kubanga ku mbuga kye yali alwanako ng'ayagala singa bwe gubasinze bana at least bo batwalibwe nga ba juvenile wakati we baddiza omusango adde omusango gwatandika 2023 ne baba bavunaana nga bato kubanga we baba baguddiza baba baali bato wabula kino tekyasoboka wakati mu kuleeta obujulizi obulaga nti bano baali basajja bakulu ba myaka 22 nga bali of sound mind kakati bajja batyo okuyingira mu musango bankole video ndala obankole eno mubeereko kankole eno bajja batyo okuyingira era bo baakola ki kati abavubuka bano eyabali ku routinga be bali bayimambe nagambye omu Ismail Bukenya omulala one is Ismail Bukenya bayina waneeno omba muita Ismail Bukenya bayimambo muzikiti omulala bamuyita ni what is the name omulala bamuyita Mahadi Kasalita abali bayimambo muzikiti gwa Usafi mu Kisenyi kati bano be bali ku routinga abaana bali basaliraawo nga baana baawo babeeraawo bali balekerawo okusoma kasabatula senior 4 mu 2014 ne balekerawo okusoma era omu wondoza waswa yali akola gwa butembe ingo omulala akola casual work gw'omuyitidde gwakola kane babayingiza mu kino omulimu gwabwe gwali gwa ku gatekeeping bano be bali bakuuma gwe gwali omulimu gwabwe kati prosecution ereeta otyo obujulizi obulaga nti bano bali bakuuma abaana bano abalongo basuka ne baleeta amasimu mukuva mu telecommunication bikimu MTN ne Airtel ne kitegerekeka nti mu budde we baawambira magala ebifo we bamukuumira ekkonge ne Nateete essimu z'abaana abaana we zaali mu eyo period eya weeks 3 we zaali zeetoololerawo mu mirongooti gyawo ekyokubiri amasimu ge baali bakuba ne message ze baali basindika frequently ba interactinga nga nnyo ne bana abalala omusanvu okuli oyo mukyala n'abalala bano be basalidde abalala essimu zaali ziwuliziganya nnyo ekyokusatu we bagenda mu bifo mu motoka mwe bavugira magala ne ku nnyumba ezo basangako DNA oba fingerprints z'abalongo bano nga kweza ennyumba we basibira magala bo bennyini ze bebako obujulizi ddala we bamusibira ne nakandize yazayogera ne bali abalaze bawo obujulizi ddala kituufu basangako ebinkumu byabo ku geeti ku nzigi biki ku nnyumba ku mamotoka kwe bamutransportingira n'ebirala be balinga bakuuma
era ne bakizuula nti baakola kinene nnyo okulaba nga Susan Magala attibwa era ne babasalira omusango ogwo. Abo nno be balongo mbadde mubambuuzaako nnyo abe balongo ab'omuwaswa Hussein omulala ye Hassan Katomiro bwe bato balabise musango ogwo. Lwaki President Museveni omusango gwa Susan Magala gwamukwatako nnyo n'aguyingiramu nnyo? Ayina nkolagana ki oba nkwatagana ki ne family y'aba Magala bano ba Susan? Kubanga President Museveni bye yakola emirimu mingi nnyo mu musango guno. Basinga ne beebuuza kiki family eyo kiki beemanyi they related kachenzo okulaga mu video eno. Kubanga ojjukira bulungi nnyo bwe bamala okuwamba Susan ne basaba ssente. Taata wa Susan Magala gwe bayita John Fitzgerald Magala yakubira President Museveni n'amubulira ku nsonga eno. President Museveni n'amugamba nedda tobawa ssente tugenda kubanoonya tubakwate. But of course mukutya omwami yayita eri emabega ne bawaayo ssente milioni nga 7. But era unfortunately ne bamaliriza nga bamusi. President Museveni era ye muntu yali awuliziganya buli lunaku weeks esatu ze bamalanga bakutte Magala buli lunaku yali akuba essimu na communicatinga ne taata wa Magala nga awuliziganya naye nga mubulira ebiriwo ebigenda maso n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Era ye yasooka n'okukubira taata wa Magala nga amubuulira nga we bali n'omuwala gwe bazudde side z'ekigo ku express nga talina ngalo bbiri nti agende watuukewo alabe oba ddala ye muwala we. President Museveni y'omu era yakubira ne president wa South Africa His Excellency Cyril Ramaphosa n'amusaba Interpol ya wano Uganda ekwatagana n'eri bakwata omuvuka gwe bayita Pato eyasooka okubeera primary suspect mu musango guno yali South Africa. Era ne bamukwata mu 2019 ne bamukomyawo wano after 5 years ne bakizuula nga teyalina musango ne bamuta. Kakati kekana kakwate President Museveni ke yali alina ne family eno. Susan Magala ono mwala munyolo era avaho imeyo ya webamutyanga ine emyaka 28 ye yali accountant oba cashier wa Bwendero Dairy Farm eno ya kitaawe gwe bayita John Fitzgerald Magala. Omusajja ono omu ku basajja abasinga essente side zeyo muhoyi meyo mu Bunyoro. Omusajja Magala John Fitzgerald abasinga mu mumanyira ina nnyini Dairy Farm eyo yamanyi yose zimu ku Dairy Farm ezisinga obunene bakola n'omwenge bakola ebintu bingi nnyo bakola ne sukali Bwendero Sugar Company biki bingi nnyo wabula ekisinga okuliretinga family eno ne President Museveni ate ye jjajja wa Susan Magala gwe bayita Honorable Henry Muganwa Kajula. Omwami ono yasavinga nnyo mu government ya President Museveni era kankusomera ebimu ku bitibwa bye yali ayina ebyaleetera President Museveni okwenyigira mu kino ekintu okubeera nga yakirimu nnyo ng'oggyeko ne kino kyennyini nti n'ekyokuba nti mu byafaayo bya Uganda eno ye scenario eyalimu ransom nga y'amaanyi mu Uganda kyali tekibangawo nga biringa by'abazungu biri ebitwabirabanga mu firimu z'abazungu ne bakwata omwana ne basaba ssente nnyingi biki nga bakuba amasimu bakola ki tubategedde kati muzze ne poliisi muddeyo kyali tekibangawo kati naye kyakakinga attention ye. Ekyokusatu mwawulikikamu ebintu bya ADF so yali cautious nnyo nga yeetaaga okumanya ekigenda mu maaso kubanga aludde nga alwanagana n'abasajja ba ADF. Ne kankuwe ebyafaayo bya jjajja wa Susan ono yasinga okuliretinga President Museveni ne family eyo. Omwami ogwo bayita Henry Kajura. Omwami ono yaliko secretary wa East African Development Bank wakati wa 67 ne 73. Ate mu 73 ku regime ya Amini yaliko chairman atera nga managing director wa Uganda Commercial Bank. Ono ejjajja wa Susan Magala. Era yaliko ne precursor wa Stanbic Bank Uganda. Then era yaliko ne governor wa Bank of Uganda. Ono ejjajja wa Susan Magala yaliko governor wa Bank of Uganda wakati wa September 1978 paka February 1979 omwaka tegwawera naye yaliko governor wa Bank of Uganda si kitono. Era mu 1978 paka 1989 yaliko chairman wa district ye Hoima district. Yaliko minister wa trade, industry, natural resources, water and mineral development mu 1989 nga tebannajawula. Bwe baajawula n'abeera minister of water, lands and environment ng'olwo bamaze okuzaawulamu.
era yaliko third deputy prime minister mu 2002 ndozo wulira jajja wa Magala era mu 2005 yaliko second deputy prime minister atera n'abeerako ne minister wa public service yaddamu na retaininga ebifo bye mu cabinet bwe bamufula first deputy prime minister mu 2013 ono yali member wa Uganda wa cabinet ya Uganda okuva 1989 paka 2016 govanga omuntu okubeera ku cabinet okuva 89 paka 2016 eje myaka jiba mingi abeera very close ne president Museveni yaliko ne member wa parliament MP wa Bugaya county ngachikirira NRM okuva 1989 paka 2016 oluvanyuma naagwa mu kamyufu ya mwangula yali William Rembera era nabeerako ne MP wa Hoima City okuva 2010 mpaka 2016 era ekifo nakyo yakiruzinga mu NRM primaries Lawrence bategeka ye ya muwangula kati mu 8th parliament 2016 yakolanga ex officio member ex officio MP olwokuba nti already yali atula ku cabinet mu 2017 nga maze okumula ebyobufuzi mu 2016 ono jjajja wa Susan Magala ondozo wulidde ebitibwa bye yali alina bamu appointinga okubeera advisor ku nsonga z'olubiri oba palace affairs owa Bunyoro jukira musajja Munyoro baveri saidize Hoima era nge yamu appointinga ye Kabaka Solomon Gafa Busayiguru kati oyo ejjajje yasinga okuyingiza mu president Museveni mu kintu kya Susan Magala so family ziba nene webuze basobola okukwatanga Susan ne basaba family yo akakadde ka $3 3 oba 3.8 ne kalibala waabwe era nze ne mumpamba ne mukube essimu abagamba bugaye mutumuulire we musudde omulambo tugulondewo tutwale tuziike sina kyennyina family ennaku njavu awula bannange